po jako akawuwo. Omuntu waba omulwadde ajja kunoonya ekintu kyonna kyalaba nti kibwaba kyali ku TV. Olw'ebbula ly'emirimu n'ensimbi kiwaliriza bangi ku bannayuganda okutandika okuyiiya nga n'abandi bettanidde nnyo okutunda ebyokunywa ebizaamu amaanyi biyite energy drinks. Eno yebaddeko kati eno yeeriko. Eno tugibrandinze. Bano mu kunoonya akatale beeyambisa okulambulula emigaso gya bino omuli n'okuwonya endwadde ezitali zimu nga n'oluusi abafere bangi ate ababeerimbikamu olw'okwagala okufuna ensimbi amangu ekissa obulamu bw'ababinywa mu katyabaga. Embeera eneewaliriza eb'ebitongole okuli ekya Uganda Communications Commission, ekya National Drug Authority, Uganda National Bureau of Standards okuvaayo okulungamya abakozi b'ebyokunywa bino abanyi baabyo ko n'emikutu gy'amawulire egibiranga. The National Drug Authority, the Uganda National Bureau of Standards, UNBS, the Uganda Communications Commission, UCC, have observed with concern a growing number of advertisements of products claiming nutritional and therapeutic value on television, radio, social media, even including markets, can move around in these shift markets. Bano bagamba nti ebyokunywa bingi ebiri mu katale ebyeranga nti biwonya endwadde ezitali zimu kyokka nga tebikakasibwanga kitongole ekikebera mutindo ogwa ddagala mu ggwanga kye bagamba nti kyabulabe eri bannansi. Abatwala ne UNBS oba National Drug Authority omuntu alina okujja nti alina okukakafu nti ekirango bakikebedde balaba nti kigenda kubuzaabuza bantu kiyoke kigende ku mpewo. Lwaki tukola ekyo nti tetwagala muntu wa bulijjo kubuzibwabuzibwa. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission kigamba nti n'emikutu gy'amawulire gibadde misaale nnyo okubuzaabuza abantu era weno we basinzidde ne balabula emikutu gino obutalanga byakunywa bitakakasiddwa kitongole ekirondoola omutindo ogw'ebintu mu ggwanga ate ebyo ebiba biwonya endwadde nabyo birina okusooka okukakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala. Because we've been engaging media houses. When they give us a list of products, we write the media houses and let them know that this product has not been cleared by this authority or this authority. They stop running their adverts. And one of the reasons we are coming here to say the public is attacking the media houses and saying they are being discriminated. Kirabo Silivia okuva mu kitongole ekikebera omutindo ogw'ebintu agamba nti ebyokunywa byonna ebigenda katale birina okubaako n'akabonero ka UNBS wamu n'ennamba entongole kyokka nga tekitegeeza nti bwe kibaako ennamba eyo ekyokunywa ekyo kirina okuwonya endwadde kubanga bo bakebera mutindo tebakebera bya bulamu. Osanga ekyokunywa kyonna ku katale kirina okubeera n'akabonero ak'omutindo, akabonero ako fenna tukamanyi. Akabonero kakakasa ggwe omuntu wa bulijjo ti UNBS yakebera ekyokunywa ekyo n'esanga ng'ekyokunywa tekirina ki buzibu bwonna era bw'oba okikozesezza tekisobola kutusaako bulabe. Naye obuzibu bwe tubadde tusanga ku katale nti wabadde waliwo abalala nga bwe bamala okufuna akabonero ka UNBS ate bamala ne balanga nti ekyokunywa kigenda kuyamba okuwonya. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ekya National Drug Authority kigamba nti ekisinze okubasowolayo mu mbeera eno be bantu abakozesa emikutu gy'amawulire nga bagamba abantu nga bwe balina ebyokunywa ebiwonya endwadde ezitali zimu eddagala erigeza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo wamu n'erikoza kyokka nga bonna tebakakasibwanga kitongole kino ekintu ekiteeka obulamu bw'abannayuganda mu matigga. Ebiwonya endwadde ez'enjawulo oba ebigeza ebitundu by'omubiri oba ebikoza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo. Naye nga mukimanyi mu mateeka eddagala ekintu kyonna ekikwataganye ku ddagala omuntu aba alina kuyita ekitongole kya National Drug Authority nga tannabagenda ku mpewo. Lwaki? Kubanga abamu mugenda eddagala erimu ligamba liwonya endwadde nga 2 ekitaliiyo. Bano era baliko ebyokunywa bye bamenye bye bagamba ebitakkirizibwa katale wadde abantu okubikozesa. Ekintu bwe kiba nti ddagala musege nti ddagala omuntu agamba alanga nti liwonya kino na kiri na kino. Bwe kiba habo
atwale nti hapo tiddagala omuntu lina okubaako n'ennamba ya NDA gye yawa okisegere kubanga kati sensitization tulina abantu balina okumanya bwe liba ddagala lina okubaako ki namba. Kyokka bagamba nti tebagaana byakunywa byakakasibwa kulanga singa binaagoberera amateeka amatuufu era ne bitabuzaabuza bantu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abantu balina okumanya bwe liba ddagala lina okubaako ki namba.